ekisinga okunyiiza kikino omukazi najja anoonya buyambi temumubuzeebuze muleetera omuntu okumutwala mu depression oba okumuleetera okwetta oba okwetuga tatwasamira abantu bakawa amaziga amangi tatwasamira totukabira nnyo nze ndi singomaza abaana bana mukaali eni sikini yakuleetera okubeera singomaza abaana bana kaakati bw'obanga oli singomaza abaana bana oyina obujja ku mukazi oli akayanira obufumbo bwe oyagala muwere basingomaze baba mubadde 10 oyongereko ofunewo 11 ogambe kasafena tuli ekituufu akayanira ky'omukazi ono omukazi okusinzira ku story eyo nga mukazi amanyi kyekitegeeza okutandika nebbaawo ku zero manyi kyekitegeeza okubeera n'omuntu okukumalira obudde bwa myaka 9 n'ozaala n'abaana bameka 3 manyi kyekitegeeza omusajja okufuna ng'olina emyaka 16 kitegeeza addira mu bulamu bwo n'abuzannyiramu kitegeeza eyo yessawa y'okutandika omwana omuwala okubanga atandika okwetegereza gwe n'omukwata n'omussa wano n'omuzaalamu obulamu bwe kumuwonya ndwadde obulamu bwe bwonna n'abumalira ku ggwe owulira bulunyo era n'akutunuulira nga gwe kabaka we gwe katonda we gwe bbaawe gwe buli kimu ekiki era nga taata bwe yayogedde neyerekereza famire tatwalayo baana tabawulize yabavaako wabula tunulidde atya kiba kibi nnyo womala kusamba akajji neweerabira omuntu ono esezaala mutuufu era temujjonkera musajja omuvumu tusooke tumalirize omuwala ali eyo ng'omwana wazze ng'ali mu mbeera eyo iki njagala mutuule musaasire gwali eyo ayogera njagala otulo ne mwana muwala oyo bw'afaanana bw'alabika ng'abadde mu maka ago owulira ng'omukyala bw'afaanana ne bw'alabika n'omusajja oyo ng'ate tali bubi omukazi yasaana kubanga afaanana bw'ati ku myaka 25 ku myaka gy'ayina alinga wankaaga eyo kipise onaba nange yansinza obukadde ng'ate sisinga ekyo nalabye n'abantu ekiboogeza boogera kusanyusa oli nalabye n'abaana abakazi abeetega omusajja oyo n'abagaana oba yabakozesa oba teyabakozesa nga nabo bali eri tasobola kukuba mukazi obeerayo kale nze ekyanumye mu sitole y'omukazi nti kuleeta mujjawe mu nju emu n'oleeta mujjawe n'omuteeka agendako okufa ng'oni emirundi 2 saalabako ku mukazi bakugambye badde bamugamba weekweke nga balinga abakweka ekyonziira abadde yeekweka fiki omwana yadde annyonnyola nga towulira asaawulira abagenyi bwe bajja bamugamba yingira ennyumba muyingire ng'olinga ayingiza kasasiro adde oyo omusajja mumuwolereza ali mu kulabirira abo abaana naye wallahi bagenda kukula balabe ebyo obukyayi bwe bugenda okutala omukazi yagambye ne bannyine badde bajja wali okulaba ku mwannyinaabwe babakasukanga mu biseera bino eby'omukulu ng'afuuse mututumufu oba ne mu mbeera y'obwavu kuba oba yabagoba kuva dda bali bakadaama siri tiimu nze mbuuza abakazi abo baavumyo nze bakadaama bulijjo mbaagala nnyo naye saagala mubeerenga bonna mwaboogera mwenna muli mu biyumba mulina obwana bonna 5 6 amaka g'abalema muyina ennaku abasajja babakubakuba dda abamu temuyina mannyo baagabawangula muli awo muyina ebizibu naye mwenna mwasimbye amannyo ne mudda ku kakazi katune mukavuma nga naye nammwe waliwo eyeetegese okuva ku kyeyo ajja agendewo omusajja ayombere yadda mu bigere bye mujja tetubalaba wano munkubira amasimu wano nga balaajana omukazi yadda mu maka gange nze najja kubonaabona mubeera mukaabira kiro kimwe temumuvinga ono ne mugenda kubanga baba baleese omukazi omulala bagambye omusajja ngaonyombera omusajja bw'owulira naye omusajja nga wasiza totuleekaanira moving ewalala hagende muleke nawe bamutwala owulire bwe kiruma bannange omusajja aluma nkiddamu omusajja akolaki tubaluma ng'ogyeko obulwadde obuluma abantu omusajja aluma ekintu ekisinga okuluma nga tetweyisizzaako omusajja aluma gw'omanyi okulaba munno ng'atwala bbawa muyingiza oyo omwana muwala badde ku bulumi ekyo kyokka kyo kibadde kimunywa omumalawo n'olengera nga babulirayo bati n'omanya nekiki ekigenza okukolebwa wabula Aisha alina omutima nze mbokya peta yayagadde kutegeeza gwanga nti Doni Saalongo tugateke ebya Saalongo kyataayo yageye teyamulabira era talabanga ku baana kaakati kyembuuza tetugenda kuyita Doni Chris Saalongo nga tetunnalaba baana kati yagala tumale baana kibe tutannalaba Naalongo tulina okumala yagala alabirire ki kyatalaba kale Doni tumusibeko omusango mubi musajja mubeera naye twagala tumuwolereze teyalabira Brown nga ali lubuto teyakola buli kimu okitegedde naye kyetwebuuza kyobola wasipapa yali akakuba
Ketaaga emboko kakola ebintu ebitali bya waliwo n'abakazi abamu nga abasajja temubanenya bakuba olaba kati ng'emboozi ya alien skin eyo ogiraba abakazi abamu baatondebwa kusakatwa era waliwo n'ebintu bye tukola ffe abakazi nga twesaza brown sugar ku myaka gye tuli myaka gye gimu mukulani angameka myaka eno mu 5 gye tuli nze naye ekisinga okunyumira tosobola kuyimirira uliriza tosobola kuyimirira mu kamera n'ogamba abantu mbu yampangisiza ennyumba n'asulawo emyezi simanye 2 simanye 3 nga wanoonya lubuto n'atadda owulya n'asula mu nyumba kati brown sugar n'emyaka gy'alina n'obulungi bw'alina n'emyaka gy'akoleredde bakyakupangisiza ennyumba Doni Chris akusuule mu nyumba kyova tetukozesa mitwe gyaffe egyo emyaka wali olinda kibagenda bakupangisiza akayumba bakusuulemu era n'otunula ku myaka gy'alina kati nze Aisha nga nkeera ku makya mbu bagenze kumpangisiza kazigo nsaana nakusuula wamma musajja go nonsanga nganze ng'ompangisa njagala onsuuliremu ddala emirundi 15 mba neetaaga ku kyamuddusa Doni yalya tugende kudde abaana gye bali tebali anti nabo tebabatulaga kuba Doni yagambye Brown tulagirira abaana bali yagambye yalinnye emmotoka agende ejjinja ewa nnyina alaba abaana essimu neekola ki nevaako eya nnyina ey'omukazi tusoke ku poliisi tukwate Nyazaala bakwate Nyazaala bakwate ono yazze mu mawulire Nyazaala lwaki yajjako essimu ng'omukajja omuwala yajjako essimu omuwala eyali akazaala nakawere bagenza omulaba nti singa njija n'obujulizi obuga nti abaana baabana bw'oba taata wange weewakana tugende ku musaayi olabirire ky'omanyi kuba kati oba oleese obujulizi wali mubadde mumi naye kati kyeyakoze waliwo ebintu bye tukola nga tuzze kweyokya okimanyi oyo mwana yakoze ekintu kyamufuula mu fuuti 10 abasajja baswala tuswala munnange kati Doni yaswadde ate bwe yali ava mu nnyumba mbuze navaamu nangoyezo Shegeza ebintu bya Doni bye yagula. Kakati Brown nga tonna tulaga baana soko otuwe ebintu bya. Brown sugar ku myaka gyalina wanobe wasipapa wagenda nangoyezo. Kozi ne wasipapa ya nyoya mungoye. Nogenda watata Samu notwala engoyezo. Wadon Chris wajjeyo ngoyezo. Tata Samu ya so. Kunoba mu maka okumala emyaka 5 nga mwina kwatwala mu ngoyezo. Ng'osalwa mukazi munna. Nedda. Brown sugar bwaba anonya wa kutuula. Nga alien yakuba. Brown sugar banga lyafumbira kumpiddene hasobola oguma agenda atule ewono emukabira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli kizibu ku nsi kirina eddagala gwatawanyizibwa ebizibu by'enjawulo Hajja Abbas muwanira omusomi w'edduwa wakubimala ng'ayita mu kusoma edduwa emirimu gyabula ofuna ebirooto eby'entiisa ogobye ku pasipoti ebbanga ddene tefulumanga osabye visa biganye gye wagenda ku kyeyembeera ekaluubiridde ne bw'obeera emitalo w'amayanja teweetaaga kujja mukono gye nsangibwa kulombera dduwa zange ku namba y'essimu +256 777 43 noti 47 oba +256 742 936 933 33 byobala tebikutuka oba oli akumazeko emirembe ntuukirira ku WhatsApp oba ojje mukono nkulombera edduwa ebisibye bikutuke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, mbalamusiza gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuuliriza buli omu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba nkubuuzaako n'enkwebaza egyo gy'otuusaako engalo. Mwali mufunye omukisa ogulaba ku mwana wange oba mubalageko ku luno nakoze n'omwana ku mugugu bwe mbasaba muka break ennyonse temukaayana. Akale ndine Ajati Aisha Kaloddo okuva mu Kaloddo family proud mugobe yensonga zammwe zagwera wane suna beni omanye yagala entale za buli budde zitaga aze ku ntalo kwendya eggwanga bibeeramu emirembe sikola bakuba Ukraine anyumirwa ebyononesi ani Irani n'Omuisirairi nange olwo lwannemye kasita nategedde nti ate Katonda we Isirairi yasoose n'aleka bannansi bafafaagane byabwe awo nengamba olwo sijja ddulyamu kasente. Ati assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe mbeera n'abantu bange abalala abasiraamu mbatolera salaamu nenjimalayo. Nina bahaji bange baseka bange njibamalirayo bulungi naye kuggwe nze nawe twagaana okugatta salaamu. Wamma tagimanyi ky'oba olaba yatulema.
ekyabulamu kyayika kati nsijenga nyambadde bulungi naye twayise n'abaana bemuwulira akaana kakabakaba anti nyonsa nayise n'akagugu omwana waffe wali tugamba waffe wamwe era mwali awo tomulya bamuvuma omutwe omunene enjala ezitaliimu ndeka omwana watukusuubiza nakimanyi twalera olubuto omwana njagala mmuleeta ng'aliwa obanga agenda ku ssomero ng'asobola okuyimirira n'abuuzaako oyo akyali waffe mazima naye kati akyakaaba bukaabi asajja nnyumira babi bamulabe ewa baffe tunaawoza kuba kati mmanyi Haji oyagala ngobe mu maka muli naye nze nategeera lwaki Haji yali takuteekako olukongolo buli wayogeranga nga Haji agamba no kiri lubuto bwe nakinyiiza kijja kwekyanga naye kirala omwana yaŋŋaana ayinza omulabayo n'agamba omwana wange watadde waki mu kamera leka siina gago abasajja ennaku zino bakwata bati bakulu bato egyo emyaka nebbanga lyomaze mufumbo okyayagala obukwatanga kati nno kankubuulire teri muntu ayagala bufumbo bwe nga muntu amaze mu bufumbo myaka 2 plus kuba aba amanyidde oyo embeera amanyiza oyo buli kimu amanyi kyoyo kati bwogamba nti obufiirwe onajjawo omusajja agenda okutegeera mukwano omuntu amaze mu bufumbo emyaka 2 asobola okwenda nga mukazi wabaawo ebimusobozesa okwenda era asobola okwenda kisobokera ddala naye si kunze bannaaye ate kati ate sizinagambako nti lwaki obibuuza nze naye nga kisoboka buli omu yamanye bwakwatamu amakaage obaolyawo kisobokera ddala n'abamaze 5 ate tiwali ozadde ku balongo tesizaalangako ku balongo saagala kulimba bantu mukika ewammwe mulimu yali abazadde bangi nnyo naye na inshallah nina okuzaalira Haji abalongo ekyo nakisuubira oli asobola okuzaala abalongo empeya 3 guno omwaka n'ennya omuntu omu basobola n'ennya waliyo n'abazaale nga eva ye buli bwazaala azaala abalongo sizoni ku sizoni buli bwazaala gye bali naye batono ku 10 balinga 5 ate oli nga asobola okufuna embuto z'abalongo nga eva abasajja abasuubiza nti nina balongo naye nga mu reality abaana tebatuuka nati ebimu abakyala abamu bakitwala oba ng'ekyakabye ennyo abakyala bamanyi nti abasajja baagala nnyo abano basajja mu simanyi lwaki mwagala abalongo kati omukazi buli wajja abakazi abasinga buli bwajja gy'oli anonya kiki ekiyinza okukusanyusa nakiki ndowooza ekisobola omuwanguza eri oluusi bwakusanga n'abakyala abalala oba ne bagirlfriend abalala kyakola ye ekyenjawulo naddala bw'abazze nakusanga olinamu ku baana nga gwe toyinaamu n'agamba kati abaana babazadde abawala n'abalenzi nze kamuwe ekyenjawulo naye ate nakyo si kyakuba toba Katonda naye n'abasajja badduka abamu balekawo kasita mugamba nti balongo adduka oyinza okyagala ate nekikola ki ekigaana kuba abalongo Katonda yabakuwa gwenga gwe tosaakira ku makyalo ga munja zaala abalongo mpozi bano abagenda mu malwaliro bempulira bagamba mbu abaana babanywanga ne babanywa n'ekirala abamu bagenda kati mu malwaliro ne bakozesa tekinologi ono aliwo n'afuna abaana bonna bakola ki omuwendo gwayagala naye era sitiirwa abaana baba entegeera yaabwe yanjawulo ku mwana Katonda gwakuwadde nga yamukutonze mu lubuto n'omuzaala n'omwana gwe wagenze n'okola ebyo bye bakola mwanjawulo kyova ennaku zo tulina abaana abatetegeerekeka abali bwe bati mwana anyirira naye tategeera tategeera obwongo taata we teyamuteeka mu maama we direct nebafuna akabugumu kali byakugira bati ate ne basokoola eno ne basa obirabanga ebintu birimu katemba mungi nnyo twabadde tuli awo ajati Ssaabayimbi w'eggwanga naye ndeeza sikiwanika nnyo ekya Ssaabayimbi kyagaana Alien Skin twalabye nga waliyo omukazi we eyavuddeyo agamba amwinamu abaana 3 manyi ensonga z'amaka nzisookezzawo omanyi lwaki naye nziddukizawo mangu
nze kasi ngamba nti wangamba wafumba myaka kati gali ago 2 nno kati ndi mu 2 mweji anniversary tujikuza ddiyo ku myaka 3 tugenda akatandika butandisi haji togenda mukuumira oloko bejiwera 3 tujikuze kwana mwana wa mama aliyeyo bwofuna wekwata wekwatire ddala baka nyweza kintu kyo oba kuzaala abaana bamunyiye segedde musajja musiiga abaana muwa balenzi muwa bawala muwa balongo muwa buli kimu naye bamusiige ng'olina kyossa ku mmeeza era neyo nsonga nkulu nze saagala kati mukazi ajja nansuubiza kuzaala nga tolinawo okola bakyala bannange okuzaala tekitegeeza nti tetulina kunoonya ssente abamu bazaala ne bagayaala tewalabye Alien Skin yavuddeyo omukazi we ng'agamba amwinamu abaana 3 akaaba bamugobye essaawa 6 gwa kiro talina nawe wakulaga kati omukazi bw'atu kitegeeza abadde takola ku nsonga eyo nange nabirabye era ndimu ennyamivu nnyo olw'ekintu ekyo omukyalo oyo nze yankwasiza ennaku ebiseera ebisinga Vicky tuli bakyala naye abakyala ab'enjawulo ate kisinziira omukyalo ono mufunye otya era ku myaka emeka kuba ebyayogeddwa biraga mbukwatamu obadde oyagala fuluma obadde ofulumira wali Justin ewali Joel fuluma soko oyitemu mugenda akasiko nesinga kyewakoze okusooka yitawo twaddeko kwatamu so adeti ensonga za Alien Skin ne mukyala we wazirabye nazirabye bulungi nnyo omanyi nze soogera ku kintu nga sinakyetegereza omanya kivaawo ate kiggwerawa lwakuba nti bagamba tosala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi era nze siswaga nti nsalira omwami oyo omusango nti oba omukazi lwakuba yogedde bwati ne bwati bituufu oba si biki naye ati fasti nze kyenalabyeko ekitonotono ku mwana ow'obuwala nze ndi mukyala ate ndi muzadde saagala mwana wa buwala ayisibwa bwatyo kyenalabyeko ekitonotono kisobola okulaga ekiri munda omanyi Vicky bwe nkusinkana bwe nenkulaba ku ngulu nsobola okumanya ekiri munda okitegedde endabikayo esobola okundaga ekiri munda nenkutuna bwe nemanya Vicky yalidde oba maze ennaku 2 nga takola ki nga talya omanyi waliwo ebintu Katonda yatukola abantu abamu Katonda yatuwa emimwa egy'oluwewere nga twogera bwogezi oyinavayo nayogera sijja kulukiisa mu lulimi lubi ngambe nti twasama naye abantu abamu twogera nnyo abamu twasama mbufunze gwokyogedde sinze twasama abantu boogera nnyo nati nawe example ebitalina mutwe n'amagulu nti singa gwe omuntu oba ate nasoyinza kulaba abakazi n'omuvayo ne mujjonkera mukazi munnamu abakazi anti basukka ennaku zino ekisinga okunyiiza kikino omukazi najja anoonya buyambi temumubuzeebuze muleetera omuntu okumutwala mu depression oba okumuleetera okwetta oba okwetuga nga ne waakwata takola ki omanyi nti nno Vicky singa ovaayo ng'olina embeera gy'oyitamu n'ofuna abantu abakubudaabuda olina kwogumya noga wayi tuli bangi tukaabire wamu tatwasamira abantu bakawa amaziga amangi tatwasamira totukabira nnyo nze ndi singomaza abaana bana mukaali Alien Skin yakuleetera okubeera singomaza abaana bana kaakati bw'obanga oli singomaza abaana bana oyina obujja ku mukazi oli akayanira obufumbo bwe oyagala muwere basingomaze baba mubadde 10 oyongereko ofunewo 11 ogambe kasafena tuli ekituufu akayanira ky'omukazi ono omukazi okusinzira ku story eyo nga mukazi amanyi kyekitegeeza okutandika nebbaawo ku 0 buli omukazi aliyo nga yali atandise nebbaawe nze neewerako obujulizi manyi kyekitegeeza ndulinze olunaku olwo okutandika n'omusajja okuva ku 0 okutuuka oba omukola ki nali manyi nti olwakulu lirutuuka ate nze ndiwo obwo obufumbo byange byanjawulo mukwana kakati netudde ku mulamwa manyi kyekitegeeza n'ekirala manyi kyekitegeeza okubeera n'omuntu okukumalira obudde bwa myaka 9 n'ozaala n'abaana bameka 3 manyi kyekitegeeza omusajja okufuna ng'olina emyaka 16
kitegeeza addira mu bulamu bwo n'abuzannyiramu. Kitegeeza eyo essawa y'okutandika omwana omuwala okubanga atandika okwetegereza. Gwe n'omukwata n'omussa wano n'omuzaalamu. Obulamu bwe kumuwonya ndwadde. Obulamu bwe bonna n'abumalira ku ggwe owulira bulungi nnyo era n'akutunuulira nga gwe kabaka we gwe Katonda we gwe bbaawe gwe buli kimu ekiki. Era nga taata bwe yayogedde neyerekereza famire tatwalayo baana tabawulize yabavaako wabula tunuulidde atya. Kiba kibi nnyo womala kusamba akaggi ne weerabira omuntu ono n'olaga nti omufutyansi ne wabeerawo ensobi kuba sijjaga nti talina nsobi abantu baba n'ensobi ez'obutakkaanya nga bameka nga babiri naye waliwo ekintu ky'osobola oyimirirawo muno n'ogamba kino sijja kutuukawo tuvudde wala ate maama waaki w'abaana. Abawala abakazi bavuddeyo ne bagamba era alabiridde abaana ffe tumulaba n'abaana okulaba alien skin n'abaana nga batudde mu ntebe banyumya baseka kwekwe kye bayita okulabirira abaana anti kwe kukulabirira abaana kubanga nabo omukazi ye yazza agamba nti abaana takyalina access ku bo kitegeeza tuba tulabako alien skin n'abaana abaana baba bali bulungi gwe omukazi nawe liki njagala ombule oba oyinayo ku mwana dakiika mmeka z'obeera n'omwana wo ako kemulabyeko kembaddeko ko naye akasi saawa zino manyi bwali nsobola okukuba essimu nemmanya bwe mba namulese ogikubirawe ne mba namulese wa jjajjaawe nsobola okumanya ffe abazadde abakazi ffe tulina obudde obungi ne maama n'abaana baffe ate ffe tutwala nze nfuna olubuto nze nzaala ani alabirira onagwo mulimo olulabi kyembuuza olabira okera dusiimula n'olwera n'olweyo n'olutandikaalo olubuto lwolabirira buli obusente bamwe emitwalo ebiri gye muwa abakazi bagenda mu ddwaliro okunywa eddagala kulabirira olubuto n'ogula n'obusuuka kyogamba abakazi bonna bagula obusuuka okumbikira infact abasajja tukuyita nakubika kambuuze ekibuuzo weeraliikirira ki tutandika okweraliikirira obulombolombo bulwadde kimanye kino si kyakyagala abasajja mulekerawo okuzannyira mu bulamu bw'abaana abawala nze bannaye musajja ku mwana wange nja namupa kyempya ow'obuwala nze mbabuulira esezaala mutuufu era temujjonkera musajja omubuwaali eyo ng'omwana wazze ng'ali mu mbeera eyo owulira njagala mutuule musaasire omukyalo njagala mutuule musaasire gwali eyo ayogera awulira njagala otulo ne mwana muwala oyo bwafaanana bwalabika ng'abadde mu maka ago owulira ng'omukyala bwafaanana ne bwalabika n'omusajja oyo ng'ate tali bubi omukazi oyo asaana kubanga afaanana bw'ati ku myaka 25 ku myaka gy'alina alinga wankaaga kipise sikulimba salako ku myaka ddemu 27 onaba nange yansinza obukadde ng'ate sisinga naye nga nze kyasinza okunyiza era ekyanzijeeyo bakazi banno kumujjonkera omukazi nojjonkera mukazi munno aja tomanyi lwaki abakazi balipidde omukazi oyo ambo aliyeni sikini tasobya ku mutala guno asobya leave alone that omukazi engeri yapakinzemu seonekana tetokatemamu bagenda kunzijonkera banvume ngenda okuvuma apo temundabangako alina tiimu ewera kate nze agenda kunkola ki twogera bituufu ate ebituufu biyinza okuba nga tebisanyusa binyiiza kati ate kyennalabye n'abantu ekiboogeza boogera kusanyusa oli nalaye nabana abakazi abeetega omusajja oyo n'abagaana oba yabakozesa oba teyabakozesa nga nabo bali eri tasobola kukuba mukazi obeerayo kale nze ekyanumye mu sitole y'omukazi nti kuleeta mujjawe mu nju emu n'oleeta mujjawe n'omuteeka agendako okufangoni emirundi ebiri saalabako ku mukazi bakugambye badde bamugamba weekweke nga balinga abakweka ekyonziira abadde yeekweka fikiri omwana yadde annyonnyola nga towulira abagenyi bwe bajja bamugamba yingira ennyumba muyingire ng'olinga ayingizza kasasiro omwana wa muntu tusoboka ati omusajja okusibira mu kisenge kati kankuwulire wadde oyo omusajja mumuwolereza ali mu kulabirira abo abaana naye wallahi bagenda kukula balabe ebyo obukyayi bwe bugenda okutandikira ate olowooza kulwa omusajja asobola okusibira mu nyumba ajati anti kakati kankubula omusajja wakufugira waawano omusajja ogenda n'omufumbira mu mbeera yamwe embi gye muliko abasajja emumala ofunamu kasente mwe mutulangira nga tukafunye oliriza musajja amala ofunamu kasente otandika okuba nga tokyali grade ye
kakati mu grade eyo kubanga nawe kakazi katujoba ovudde n'oyo musajja wabawala nga nawe olaba omufiirwa kizibu ogamba waaye hanatereera ne weekumaakuma otyo mukola ki omufiirwa kakati mu mbeera y'okutya omufiirwa jjukira yejjoogo werikola ki welitandikira kati wamala okukulabanga naawe mu nnaku yo kuba abantu bangi tuyina ennaku yaffe toyina gyodda kibi nnyo omusajja baanamu abali okumanya nti toyina gyodda oshegera oba okulaba omusajja wikinensi yo nti siina gye nsobola kuddawo ekyo kimatalinga ku butya bwe mwasinkana obitegedde bulungi wamala okumanya nti toyina gyodda kuyina mu ngalo 5 aba agenda kuvuya ne wayita abakazi 8 agamba omwana yagambye yamugamba oyo gwendese lyessanyu lyange gwe sikyakola ki sikyakwagala kati omwana oli bwatuna abaana be 3 natunuulya obulamu bwalimu obutuuse wagamba bawo nkati alina kasente buli kimu kisobola okujja ate essaawa eno nnobe kitegeeza nange ndekulidde ebyange byenkoleredde kaŋŋume osanga anaakola ki anaatereera oba aneekuba mu kifuba n'agamba ono omukazi wange kati oba maloleeta omukazi oyo era ogwo onyigirizibwa n'obeera n'ogamba naye mu maka gamu ye Patrick siye yasiraamuka weeks 2 n'asiraamuka omwana oli njagala mugaana okwerabira nti yamuwasa muto anti okuba nti yamuwasa muto awo ate awo kinsindika wa Cesar anti bw'abanga yamuwasa bakkiriziganya taata yasuula obuvunaanyizibwa eri muwala we tewali kusuula buvunaanyizibwa abawala abaana abato bulijjo badduka ewaka ne bagenda anti bataata bafuba nnyo okumanya n'okunoonya omuwala okunoonya omuwala asobola okudduka n'agenda n'olubuto kakale era ng'onoonya omuntu gwakugambye ndi eno taata nyina emirembe nafuna omusajja ng'ate yali lubuto ng'ojjeyo naye ng'omuzadde nsuubira okuba nti otwala obuvunaanyizibwa njagala owulize sitoola omukazi yagambye ne bannyine badde bajja wali okulaba ku mwannyinaabwe babakasukanga mu biseera bino eby'omukulu ng'afuuse mututumufu oba ne mu mbeera y'obwavu kuba bafumbiriganwa 2016 ng'ofuuka mututumufu abawala omukazi wo ng'obagoba anti omukazi teyannyonnyodde bulungi abagoba mu kiseera kino oba yabagoba kuva dda bakadaama siri tiimu nze mbuuza abakazi abo baavumyo nze bakadaama bulijjo mbaagala nnyo naye saagala mubeerenga bonna mwaboogera mwenna muli mu biyumba mulina obwana bonna 5 6 amaka g'abalema muyina ennaku abasajja babakubakuba dda abamu temuyina mannyo baagabawangula muli awo muyina ebizibu naye mwenna mwasimbya amannyo ne mudda ku kakazi katune mukavuma nga naye nammwe waliwo eyeetegese okuva ku kyeyo ajja agendewo omusajja ayombere yadda mu bigere bye mujja tetubalaba wano munkubira amasimu wano nga balaajana omukazi yadda mu maka gange nze najja kubonaabona mubeera mukaabira kiro kimwe temumuvinga ono ne mugenda kubanga baba baleese omukazi omulala bagambye omusajja ngaonyombera omusajja move on nabo bamuvinga on ne bagenda kakati nze basiiba mu inbox yange nga baŋŋamba omukazi atwala amaka gange nze navaawo nenyijo okubonaabona bw'owulira naye omusajja nga wasiza totuleekaanira moving ewalala agende muleke nawe bamutwala owulire bwe kiruma bannange omusajja aluma nkiddamu omusajja akolaki tubaluma ng'ogyeko obulwadde obuluma abantu omusajja aluma ekintu ekisinga okuluma nga tetweyisizzaako omusajja aluma gw'omanyi okulaba munno ng'atwala bbawa muyingiza oyo omwana muwala badde ku bulumi ekyo kyokka kye kibadde kimunywa omumalawo gw'omanyi okulaba mukazi munno awo ebyansoberedde bawo gwe yali bbawo taata w'abaana bo 3 akusula mu kifuba wuliriza era yaba yali muli mu nju emwaja ate abadde takiikayo eri ewona abadde akasenge takasala kati ekikaabi ono kyangu n'olengera nga babulirayo bati n'omanya nekiki ekigenza okukolebwa wabula Aisha alina omutima nze mbokya peta naye gwe ekigayo ekintu ekyo ate n'ogamba ku mukulu n'omugabo waaye eno nga tokiikayo n'akugamba ndeka liriri essanyu lyange kati gwe wafuuka kamulaliwe linabo omukyalo owedda Aisha naawe gwe Aisha ndaba obusungu gye buva obusungu nze bwannumye ffe tutoba n'abasajja baffe ero tiimu Aisha kulwanira musajja nze natunuulidde abavuma omwana muwala oyo aliyeni abadde ava mu luumu 4 kisimbe kyekimu nayingira luumu 5 ekimututte isakoli bugwanyu ng'onaamulese mu kisimbe mwebale nnyo n'omanya n'ekigenza okukolebwa ng'otudde oba oliawo ng'oli ali lubuto ng'okimanyi ekyakoleddwa ku muveemu olubuto gwe ng'oli ono olubuto yalufunira wano mu maka gano
Baina kibebi. Ekyo kyatera ogenda nakyo ku shopping. Ate nakuddamu nagamba ndekerera essanyu lyange tomalaako mirembe. Basajja mmwe musajja lasa. Nze kingasaaki okujja okubeera naawe ng'omutima gwange n'omubiri teguli naawe. Batya. Nga nina gye ngenda omutima n'omubiri yadde enjoye. Anti kati kyabategeeza. Kamanyiira ate ne kyabategeeza nti zino flaga zenkulaze nviira. Naye bambi olw'ennaku bannaye kambabuulira ebigambo bino nkiddamu. Bw'obanga ggwe olina gy'osobola okumuvinga ng'olaga. Si buli muntu nti ayina ew'okulaga. Ekyo kikulu. Bw'obanga gwe Mungu yakuwa Allah yakuwa enteekateeka ennungi ng'olina w'osobola okuva wano nga siperita wekinyigiriza wano ngenda wano weebaze Allah layise engalo mu maaso. Waliyo omwana ow'obuwala atudde ewantu ng'alabawo nga Katonda we ng'era awo owamufa obulamu bwe buba buweddeyo talina wala wakola ki talina watandikira oyo omwana gwe wamulabe talina ssente myaka 16 ensi yali tannagira talina wadde 10 aleka talina na smartphone alina katooki talina na connection kya talaba TikTok za baawe abiraba talina ani yagimugulira Chikwini Masolo takirabangako nga kigamba kiri lubuto lwa bba wakyo naku bbiri nga terwavudde Chikwini Masolo namanya lwaki lwava okitegeera ekintu ekyo Viki buli muntu talina wakulaga obeera onogamba owaayo kati olawe omwana we yatuuka nagamba kandi ennywe nve ku musajja ntuule wano kasite ekyokulya kireeta ndaba obwana bwange nga bukula okitegeera kyabaddeko kali wano njagala kumanya ati ekyokumukuba kijja kitya anti yagambye mbu jjajja w'abaana yamugambye jangu ono n'abaana basule eyo jjajja w'abaana maama wa alien naye abeera omwo mu kizimbe soko ntwala mpola nabo babeera wamu mu kabira bwe bati soko leke akabira kasulamu nyazaala n'abakazi bakamwana babiri n'amutabani n'abakuuma security omukulu bonna mu kabira akabira kalina ebisenge bimeka kuba 10 kati akabira Nazaala agamba no n'abaana bakole ki bawumulireko eyo beerake buzibye era nvuga mpola abaana basiiba mu luumu ya Nazaala nozawadde no wajjajja wabwe nga omanyi nti abaana baagala jjajja babeerayo ontyo beebakidde wa jjajja kati n'amugamba jangu ono n'abaana bagende bakole ki beebake kalingaonaano abaana ne batandika okukaaba ontyo nga tebaagala kgenda eri baagala kukola ki kusigala wa jjajja abaana nga tebaagala kugenda wa maama abazaala ebyo bibaawo okay akana just jjajja akakuza ekyejo jjajja kuba jjajja naye takolanga wali awo kati ekyamukubiza lwaki abaana tebakwagala kati omukulu nkuba bakafaananya ava mu kasenge kono okujafunira essanyu musanya ava eno mu masanyu obwana bumuwogganira ajja eno mu gundi mukimalako mirembe amubuuza lwaki abaana bakaaba takuba nnyina lwaki ate osobola okuba nnyoko kati omusajja alina wasobola kati n'amukuba bwe yadde amukuba mbu omukazi yanukula n'amugamba naye ombonyaabonya nsanze bizubi n'agezaako ndowooza okwogera ebikola ki ebimuluma Nazaala n'agamba sirikawo sajja tebamwanukula wulira Nazaala ogagamba nze Nazaala gwe nsooka okuwa omugere n'amugamba sirika abasajja obadde bamukuba Nazaala agamba osirikangako omusajja tebamwanukula bwobakuba nfojo ogamba eritabani nti gwowaye tebakuba mukazi Nazaala afunye obuvumu obugamba omukazi nti omusajja tebamwanukula n'atafuna buvumu bugamba mutabani we tokuba mwana webale nnyo wabula yamugambye muyige okusirika nga abasajja babakuba tebabanukula fe kyekyatukaddya olwamumotivate olwaki kyavuddemu kakazi katunga abafulumya nga bakasuka genda Nazaala yeegasse ku mutabani era yabaddewo kubanga bamaama ffe tubuulira abaana b'omuganda bireke asobola obiddira kisinzira omwana bawa ya providing atawuliriza munsi muno omwana wabeera nga ye mugagge waka tagambwako ensobi bazirabanga ebituufu naye muki ekiriwo ensonga z'abaagalana we zituukangawo nga naawe oli mukazi oba okyateredde mu makaago nga tolina kyewalabye tuula wansi osirika owumba omumwago tomanya kijja muki omwana omuwala yafumbye emyaka 9 abadde tamanyi nti akadde kanako mu kasuka obweru kasobola okera ku makya ne kakola ki yali takisuubirangako mu bulamu nti basobola oleeta omukazi
mu nnyumba mwabeera ne baba beezaawo bameka babiri ye n'akyayibwa ate n'atulugunyizibwa byonna benayita bisuubira nti basobola n'okujja abagenyi ne bamugamba weekeke mu kisenge nalulungi yabaava yalaga effeesi awo Maggie abatante myaka mbe obitegedde bulungi nnyo kakati gwayogera basajja bannange muleka mwawasa bateefu abamu tutudde ku nkato towayiriza omuntu yenna nga tonatuka ku kizibu ekyo kyandibadde kirungi n'okola ki nze lwaki njogera ebigambo bino nti ndabye ebintu ate ntuukibwako ensonga ez'enjawulo nyinyonnyolwa ebintu mu bulamu bw'ensi buno okitegedde kisimu yiino nyinyonnyolwa kwata ku sharia ya haji nyinyonnyola ebintu ebiki ebintu ebyenjawulo tumanyi abantu abakyala ebizibu byasanga mu bufumbo waliwo eyagambye nafunye n'omukisa ogusoma komenti oli yagenze n'agamba uliriza kati ako kasesemaki nze ndi single mother w'abaana bana ali proud ngamba ne banne oyo asaaga n'osaaga single mother w'abaana bana nawe genda onenye ensobi zo anti kati oyo single mother ow'abaana abana alaba ono akaabira bwereere olw'ensonga nti ayina abaana abasatu w'abalese naye ye single mother alina abaana be bana atoba nabo kati ate ono ekimukaabya ndaba akaaba asaba akaaba bufumbo bwe bwayayaanako mmwe temukiraba bino byonna kwekwasa ayagala kintu kye kukiddamu ayagala kubeera ayagala kipaatu kye webale nnyo kimenke kye ekintu kye jamanyi gye baava awulira ayagala ekimenke kyekifuna luli nga kyalina essaati emu ennaku eyo gyesagala kunzijukiza nga bakyewunyira enkwawa kyekijja okundekesa omukazi gwempangadde naye nga nfunye ku ssente kunzijukiza nnaku ate gwe toddamu okwogera nange ebintu ebitakwatagana nze nja kuleka omukazi kunzijukiza nnaku anzijukiza embokisa ez'ebituli kati abayagala akoleki tunyumira mboozi empya boyi obugagga buli butya butunyumirawo oba ate oba kyalina obudde nakubuuza bebi nkaddiye kati kankubuli omusajja afunye ssente aba takyalina budde bukubuuza bikwatako kati otandika okuba nga gw'omugoba bw'okimanyi omusajja wafuna ssente aba ku speed nene gwogoba mugobe omwetuggako bwetuzi okwate nkusange mu kamini atosobola bw'okyayagala kukulabire mu kikubiro omusajja yafunye ssente owulira ne kamini tajja kalaba ddamu enda nga weebasi buzibu ojja kwambala mini nga feesi ogisigaziza myaka mikadde kati agistemeko genda akole anti aging omuwadde ssente zigikola zo twagaggawala tunda ku mwanyi ajja kwambala kasikati akampike mwagala addibe nako okomewo ku mwenda ng'ova kulaba ebyaya ekigenda okunsikiriza lwonaatema emyaka okyuse mu figa endabika n'ebirala bwonaaba ofuluma nange nja kutandika ofuna olugambo ti mukazi wange tobeera mwana muto tobeera mwana muto tongoba mbuto bweyagalira ensonga ziri zimu bwe ziti naawe ne bw'ofuna ssente n'oweza emyaka 6 era osigala totunula nga bwe nakusanga ekyo kikulu nze omukazi azaala n'ennyonsa tonsuubira kubeera myaka 5 nfaanana owaabiri banene bw'onaakola anti aging emirundi 10 ojja kunyirira weekumekume ng'omukyalo omukulu naye era tosobola kudda wali owakola ki wabeerera so ebintu bino bya mwoyo na mutima ate nakufumiitiriza nakutuula wansi n'olowooza buli wootalowooza nnyo omuntu gw'ovudde naye wala oyinza omulekawo ajati mukazi wa alien oyo omulaba mukazi wa alien lwakuba abantu tebamumanya yalabikako ku kooti nga basibye alien nange nakalaba naga taata w'abaana bange ne bakabuzaabuza bwe bati olwa fame oba ne popularity ndowooza bantu mwe mukitegedde nti era akakyala ako baali bakakubuza alina waggulu but ku myaka gye n'endabika yalabika wakyali muwala muto 25 years aba mwana muto muwala muto yadde abaana basatu takuluusanya ennyo egyo emyaka okimanyi n'omukazi naye tumunenyaamu yeegayaalira yadde omanyi abakazi namwe mucontributinga bunene mbukyawe bwammwe nkubuulireyo ekintu kino Vicky omukyala yenna nkyogera atakiwuliriza agamba mbu si kituufu aveeyo ayogere omukyala yenna anyirira ssente otegedde nga gawati nfunyemu nkyuse mu mbeera nkubuuzayo ekibuuzo wakirinzi bansanga ng'entebe teziri nkubuuzayo ekibuuzo bw'ogaggawala ngende mmenya akawunti yo ssente ziveeyo tunda ekitanda lwenzija okwebako ŋŋambe tondekera ssente onkube olaba yamukubidde baana
kukaaba nga tebamwagala ono nga tasanzeewo kitanda naye nze singa nali mukazi nefuna omusajja lwetutobye ffenna omusajja mulaga wali owuliddeko abantu abali mu kwogera omukazi wa mpisa mbi ebyomunju byonna yabitunze ofuuse omubi leka mbeera omubi nga nnyirira ng'ekinvumya nkiraba anti nebikuleesaawo nti oli mulazi mukazi wa Alienskin ekimuvumya olwaleero okimanyi busiiwuufu anti talina ssente singa yabba omusajja n'agira n'atasiiwuuka kutuuka ku ssente abbe ekiyazijjewa atunde sofa kwe balirengwakyo bakabagagga be basinga obutanyirira bwogenda mu maka gaabwe Alienskin ndaba reception ye enyirira ate lisingitunda bwe mba musajja mukazi maka gali amagye agali wali onoogayitawa gali amagye agali wali njiya osobola gayitawa njiya enasimu yeyimba naye tudde mu buntu bw'olaba nga mukazi munne ebizibu bimutuuseeko ne waba musajja munno atonnaba mujjonkera sooka otuule wansi olowooze bw'oba olina amagezi g'osobola omuwagamuwe bw'oba togayina tuuza wansi omumwago sirika ekitegedde kibi nnyo okujjonkera muntu munno ngazze ng'alina ebizibu mwemuleetera abaana ab'obuwala okugenda mu depression oba ne mubaleetera okuwulira obubi tudde ku Sezaala yadde alina emyaka egyo nze Sezaala sigenda mwogerako bubi mubuulire mazima kuba gwe nkumanyi teweetiiririra Sezaala kyemugamba kiri kimu tolinda nze kuba aganga amazima eri Sezaala gagenda kaawa abasajja muli babi uliriza Sezaala ebigambo bye yayogedde labye gy'otandikidde si biwoomu anti uliriza si biwoomu tebyawoomedde balabi oba n'abawuliriza ate ggwe nange tebyampomedde naye ng'omuzadde obulumi bw'omwana ng'ali mu kunnyonnyola yadde ayitamu kati alina ne bye yamunnyonnyodde ng'omuzadde gattako omukulu sirika ate wali omuzadde omuto bw'omuntu yenna bw'azaala akula abamu bazaala ne batakula tekisoboka naye bw'oba oli muzadde oli mukulu nakati bankubira nnono omwana kusomero nze kubanga gobe taata omwana wo gw'olina amanyi gwe katonda we gwani gwe kamala byonna superhero kati weebale nnyo kati oli musajja mukulu nkyali muto kati omuzadde oli omwana oyo alina bye yamunnyonnyodde naffe byataasobodde kukola ki bye baakoze bwe bati kati ebyo byonna kitawe yasobodde obiwulirizaako yafunye omukisa okukola ki ate yafuna n'omukisa ogumulaba ng'azimbye nga baze alina emiggo nga ffe bye twakola ki etala bakafaananyi ke yadde nabyo yafuna n'omukisa ogumulaba ku ssaawa 8 ze yatuukira ewuwe nga zaagobeddwa gy'atambuza bigere ebyo byonna yafuna n'omukisa okukola ki ogubirabako ffe bye tutakola ki abajweteka ebigambo kati obulumi obwo ng'omuzadde osobola okwogera buli kimu era bamusonyiwe osobola okwogera buli kimu ekizze n'omanya luvannyuma nti nayonoonye Sezaala asonyiibwe bulungi nnyo talina buzibu yayogeza busungu oli mwana we anti Sezaala we bali mu munenye gw'omanyi okunkumula omwana w'abaana 3 ne bamukusindikira ng'ajjidde nako bigere Sezaala agamba abaana tabamanyi ati tabamanyi ate baaba mulazi muwala we wa myaka 25 Sezaala ayagala kugulawo defilement yagigulewo bw'aba kyayagala tunaakola tutya test okakasa Sezaala tamuteako lukongola alina obulumi bw'omwana we yamanyi bwayamanyi alaba omwana we ali awo omuka ali mumutulugunya omuka mutulugunya tamuwanga yadde kiro ya sukaali kati Sezaala yali amanyi muwala we gyali Sezaala yabadde alimba kupika mawulire kati gwe lwaki okitwala bwoti lwa nsonga omuwala yagambye baganda be bajjanga ew'omuko anti baganda be sitaatu batata baffe batebyagala kumanya nga sigwa omutwalidde baganda be baba basobolanga okujja ewa alien n'abagoba nkubuuzayo ekibuuzo nja kuddamu Aisha mwana wo azze akunnyonnyodde embeera mwe yayise gwe ng'osanyi wagamba omuko wa kabi nnyo kyeŋŋenda okukola bwe mmanya nti omuko asuza emmundu nze simwetabaala kati ate n'ekirala kankule kibi ki kye yakoze Sezaala yayogedde statement ezitaabadde ennungi yali badde akondeminga kikolwa ne Sezaala yakiwanise naye erinnya lyeyayogedde byeyayogedde bye bituufu Kimenke mbu omwana wafumbirwe kakati omanyi kino ebyo ebigambo biraba erinnya lyoyo omwami bw'oliza mu bazadde abafa abakulu balabira ddala ng'obaleetedde bye batategeera Kimenke alien bikola eno wammwe bamugambye omulenzi alina abanene Sezaala n'agamba oyinza okuba ogenze ngoma olina abanene naye oli mwana we naye ku muzadde ojja kuntuusa mu maaso g'omunene wo azinga omukira nga kafuusa akamyu
ne manya no ne Sezara gwe twagenze okimanyi tewali ali waggulu w'amateeka naye mu Uganda abamu bagaliko kisoboka ate katika nkubulire bw'obanga oli waggulu w'amateeka Muzeeyi Museveni alina baasonyiwa nga babbi bamusolo katika nkubulire ebigambo bino bw'obanga oli waggulu w'amateeka toli waggulu w'amateeka ku lwa Katonda omanyi ebintu bya Katonda byobirwawo naye kati anti awe muyina ensobi enensi ebyensi byansi naye Katonda yagamba ebya Kaisaali wekimanyi Katonda asobola okukubonereza nga tomanyi kyakubonerereza naye nga akubonereza ku bye wakola ku nsi embozi z'eggulu muzireke ggulu mbozi ndala tetuli mu ggulu sinayogerako mu ggulu newano ku nsi Katonda kukubirawo embozi kati tumanyi kyono omuwala ebibi bye yakola mu myaka emito kati nga Katonda amusasulidde ate tumanyi tutya alien skin ebbanga lyonna lye Mukama lye yamusitula nti Katonda alina kyamubonereza leero ali gwe Viki sikunenya otya kamanda mudogo kukuba bikonde nze saba kufanga olowooza saa zino osala kufanga kamanda mudogo simutya kamanda mudogo banga kamanda mudogo bwe mutuuza mu ngatto zange tasobola zituulamu kamanda mudogo ajja ate ne kamanda mudogo bwantuuza mu ngatto ze nange bw'obulamu sibusobola kamanda mudogo togeza n'okuba Viki kamanda mudogo ne muzikirize nkwate essimu eno omwana mujjeyo ku ssomero nze siriiyo kamanda mudogo ate gwe lwalika naawe gw'ojja ensonga lwaki wafunye safe side eriwa ate sigwa okubira kamanda mudogo lw'ensonga nze njogera mazima simanyi ne kuba akuba omuwala ono komanda mudogo yakuba simanyi nze n'amazima tuli tuti muli bati temwawukana nze Viki n'oba muganda wange n'oba kitange n'emba ndya ku ggwe buli lunaku amazima gasigala maki nkubuulira ekituufu kati lindako ekyanyiizizza Sezaala bw'abanga eryanya ali ewulira era ali muwala lwaki already omusango omuwala yabadde aguwaayo ku poliisi ekatwe lwaki babireese mu mawulire nti bwabanga nabo tebalina motive ndala lwaki babireese ennaku zino ensi etuvuga speed ennaku zino waliwo olaba nga omwana oyo mugambye kati nga olaba omwami oyo poliisi ne bitawulirwa oba ne bivunvubikibwa poliisi awe bamulopye waliwo fayiro za 3 mwezi anti mpuliriza ng'olaba bajja kukufutyanka kuba engalo zino tezikola ki tezenkanaakana nga muneego olina akagalo kampi yaye na luki n'ogenda ne bakufutyanka n'osigala tofunye bwenkanya ebiseera ebisinga twafuna ekirwanirira fe abanaku bw'ovaayo ensonga n'ozanja wakati w'abantu bonna ne bazimanya poliisi ne weekufutyanka ensi esigala etegedde amazima okitegedde ne weekufutyanka nekoleta n'ovaayo nga tolina kyofunye ensi esigala etegedde ategeera atategedde n'akola ki era nkimanyi mu kino ekintu n'abavuma n'akola ki amazima bagamanyi n'agatali mazima bakola ki era ekyo tekisobola kuvaawo ate neera kirungi nnyo nti ky'oba nkoze gano amawulire genkoze n'omwana wange aligasanga n'amanya taata wakola bubi maama wange kati yono omukazi omulala ali mu mbeera ki n'abakazi abawala abato muyina obutijjo munnanga abakazi bajja oyingira otya mu maka gwa munno anti obola abakazi ennaku zino bakola ebikolobero ebitakoleka babeera ku mpewo nga bakabira ku zi social media buli olukedde olw'ensonga abaana abawala abo beewanika boolaba abaana beewanika waatajja kusanga ne bamugamba ogenda kwebaka mu buliri bwono yasule ku ttaka omwana oyo n'alinnya ekitanda n'abwebakako nga taswadde ebyo byali byaddanamu bikyali ate kakati bakalu nnyo omusajja naye asobola okuddira mu nyumba omwana ow'obuwala eyazze myaka 225 akusanga mu bufumbo onaakufaananya atanaaba n'akola obukodyo bwonna n'abujjo n'abukubaawo amaka ne gagenda ng'otunudde bwoti kuba mwakafaananyi bambi kikazi kyattu kibadde kyo kiyimba anthem ya Buganda kigenda okusoberera okumanya kiki omwami kyaliko nga anthem eri bali kuyimba kyafunvuwa kyabazinga kale kakati tulina Nalongo Nalongo azze Eva asuubiza abasajja balongo naye abalongo tebatuukirira ku luno yagudde mu Don Chris alwakuba Doni muntu wo ate kuki ati Doni alabika muntu wo tompayiriza katogenda kubira musajja kikopo kozi gwe n'amazima muli muti ensonga ezo ziri zitya ensonga ezo nange nazirabye nga mwenawe mwazirabye obanga naali eyo n'omulala yenna bwe yakoze eki bwe yazirabye ate bwe nazirabye nasoose kusaasira mukazi okitegedde
nengamba bambi kikazi kyattu manyize n'abakazi tuli tuti kani nagenza owulira nga n'omwami Don Chris naye avudde awaki statement ye side ye kati we yadde side ye ate nengamba nenkomawo nengamba ekituufu kiriwa ekituufu kiri nti omwami nyina ensonga ze nakuttemu enkulu kuba sika abasajja ebiseera ebisinga tebalimba fe abakazi tuwaayira ekyo kyonze nsobola okuyimira n'enkyogera naalongo kitone yaŋŋamba omusajja bwe mubanga muli mu lutalo naye noonye bw'ofuluma bwakubira mu nnyumba bw'ofuluma ku mulyango kintu ky'osooka toyogeranga mazima lwaki bakkuba soka owaayire kakati kiri bwekiti kati abakazi bawaayira naye kiba kizibu omusajja okuvayo n'ayimira mu kamera n'atandika okuwaayiriza omukazi kuba omusajja asigala musajja yeesigaliza ekitiibwa kye ekyobusajja tayagala tasobola bintu byakweswaza kati Don Chris tasobola kuyimira ku TV y'eggwanga n'ayogera bye yayogedde nga si bituufu weewaawo era sisobola kumanya nti bituufu kuba saaliyo naye yagambye omukazi yamwekwanira yamwetega bwe yamwetega ye lwaki yamutegulula kali mwe yamwetega ye musajja abasajja abaana ababalenze emyaka gyali mujja kuyisaamu tambula ng'aludde bw'owetega nga akuwamunula ekikuwujja n'omulala bw'ajja nga amwanula ekimukola ki ekimuwujja kati mukyala munnange yajja okwetega ne bamwamula ekimukola ki ne bamuyisaamu eggaali ekimuyisaamu eggaali naye ate era kane tetwewuunya obuvuyo bwa brown sugar tuzenga tubulaba nze si bipya nga mbiraba ku mawulire oba nammwe mubiraba oba nze mpaayidde nze nasoose kwekanga yo tumulanga akaaba amaziga amayitirivu nga yekulwa maama ndi mulekwa ngenze kufa noli omwana omulenzi ani si papa eyo katemba naye naagira ati nakola ki navaawo ntagala bine tumulanga alina obukaya yebikidde nga yafuukisa hajati nga mukaani mukatata Sam nempulya nti yazaalayo n'abaana yanawidde muganda wa kirumiriza talina abalongo nabo ne bakola ki baabuuka mune bafa ate omukyalo oyo afiirwa abaana bambi kati aba Don Chris abalina ali lubuto oba yabazaala ye agamba yazaala baliwa omusajja yamusuula mu nyumba nabo baabuuka n'azaala abaana nga tamulabirira n'abaleka ewa nnyina ne bafa gye bali era n'alumba South Africa agende ku kyeyakole ki akolerera abaana kati waliwo okwoza n'oyanika mu ttaka kati mukyala munnange bw'onaaba ondaba brown sugar my sister bw'obanga akyasiba akakaaya oba yakasuulawo yali akasibye ddi bw'obanga Vicky bwembanga nazadde mu musajja abaana nensobola okuzaala nga tayimiriddewo kubanga awantu awo weewazibu nga tayimiriddewo nange yansuulawo yamusuula olubuto oba lwa myezi emeka egyo gye yayogedde Don Chris yali akimanyiko nti Brown yafuna olubuto nanti era oba teyamanya awo kiri wakati waabwe bombi kakati n'akusuulawo n'obeera olubuto n'olulabirira nga ye bw'agamba n'otuuka okuzaala n'ogende wa maama wo n'ozaala ne mwesasulira eddwaliro n'oba nga walekawo abaana kati ba myezi ena bagenda mu 5 n'ogenda obakolerere kati saawa zino ekiba kikujjayo gy'otuleekaanire kiba kiki omuyisizaamu olwadde ewazibu oyiseewo ompulira mulungi stage embi ogikoze eki ogiyiseeko kati oba ofaaki kati ate saawa bw'obanga olina bye watereza bino yonna n'obiyita mu stage embi muwalivuddeyo kaabire yonna ogiyiseemu kitegeeza stage gye mulimu yakutuula na mwami wo gwe mwazaala abaana muteese bannanga basajja babi naye waliwo waagondera bw'agaana okukulabira ng'oli lubuto bw'agaana okukulabira ng'ozadde tosobola kusitula mwana ng'oyo bebi owange myezi 7-8 nojja n'ompita Vicky nti wange abaana baabano kuli munnange tukoze tuti naye mba neekaza ntya onoweza omugamba fulumya abaana batwale nga munembaleese nawe otandikireko wano bw'abanga si baabo taata wange tugende ku musaayi nga onneekengera ng'omwami we yagambye ye yamanya layini omukazi gy'alina kyekyamuddusa Doni yalya yalya tugende kudde abaana gye bali tebali anti nabo tebabatulaga kuba Doni yagambye Brown tulagirira abaana bali yagambye yalinnye emmotoka agende ejjinja ewa nnyina alaba abaana essimu neekola ki nevaako eya nnyina ey'omukazi tusoke ku poliisi tukwate Nyazaala bakwate Nyazaala bakwate ono yazze mu mawulire Nyazaala lwaki yajjako essimu ng'omukajja omuwala yajjako essimu omuwala eyali akazaala nakawere bagenza omulaba nti singa njija n'obujulizi obuga nti abaana baabano
bwoba taata wange weewakana tugende wa tugende ku musaayi olabirire kyomanyi kuba kati oba oleesa obujulizi wali mubadde mu naye kati kyeyakoze olwo ebintu byetukola nga tuzze kweyokya okimanyi oyo mwana yakoze ekintu kyamufuula mu fuuti 10 abasajja baswala tuswala munnange kati Doni yaswadde naye kati anti ogwo egyo emisango naddala ku keesi za Brian White yayamba nnyo abagagga ne basocialite obutaddamu kutya nsonga z'abaana kati kankubuulire ab'obuwala omusajja omulala yaswala ne biggwa era omusajja ajja kuyimirira gambe bw'oba wazaala bampe walowooza mbugoze muswazi tekina mulinako abasajja bazaala abaana naawe ne babasuula gye babasudde n'agaana okukulabirira ate n'amala n'amulabirira ekirungi yazaala tewafiira muleeba sikyo naye tetuma atuleetera abaana naye abaana bwe yawadde kamera okujja ottula mu kamera kyeyandikoze kimu yalizze n'obujulizi kati interviews ezimu ng'ezo no ate interview ez'ekiyaye naye waliwo abaana bakola ebintu ebyekiyaye ate abaana baliwo eyayeza okwogera no yakubyewo mabega bamukutte mugongo amese enyuma kino ki Uganda kitunyumira kati gye yagenda okukolerera abaana byaba bitya ali eri abakolerera kati kati lwaki yayagadde kutegeeza ggwanga nti Doni Saalongo tugatteko erya Saalongo kyataayo yageye teyamulabira era talabanga ku baana kakati kyembuuza tetugenda kuyita Doni Chris Saalongo nga tetunnalaba baana kati yagala tumale baana ki be tutannalaba Naalongo tulina yayagala alabirire ki kyatalaba kale Doni tumusibeko omusango mubi musajja mubeera naye twagala tumuwolereze tayalabira Brown nga ali lubuto tayakola buli kimu kitegedde naye kye twebuuza kati keetaaga embooko kakola ebintu ebitali byawo n'abakazi abamu nga abasajja tembanenya bakuba olaba kati ng'emboozi yali enskini eyo ogiraba abakazi abamu baatondebwa kusakatwa nedda oli omukazi wanja kati beegera bw'otambula bwe yamukubanga waliwo bino byatuuka ate waliwo n'ebintu byetukola ffe abakazi nga twesaza Brown Sugar ku myaka gye tuli myaka gye gimu mukulani angameka myaka eno mu 5 gye tuli nze naye ekisinga okunyumira tosobola kuyimirira uliriza tosobola kuyimirira mu kamera n'ogamba abantu mbu yampangisiza ennyumba n'asulawo emyezi simanyi 2 simanyi 3 nga wanoonya lubuto n'atadda owulya n'asula mu nyumba kati Brown Sugar n'emyaka gy'alina n'obulungi bw'alina n'emyaka gy'akoleredde bakyakupangisiza ennyumba Doni Chris akusuule mu nyumba kyova tetukozesa mitwe gyaffe egyo emyaka wali olinda kibagenda bakupangisiza akayumba bakusuulemu era n'otunula ku myaka gy'alina kati nze Aisha nga nkeera ku makya mbu bagenze kumpangisiza kazigo nsaana nakusuula wamma musajja gwo nonsanga nga nze ng'ompangisa njagala onsuuliremu ddala emirundi 15 mba neetaaga kusuulamu okubira vika exclusive abalibeerawo ekisoboka mba neetaaga nakusuulamu kati ng'ojjanga weesiba ku muvubuka ng'oyo munange neekutte wano nywedde nnyina obufumbo omusajja gw'otasula naye buli lunaku nange nfunye muninkini nfunye omuninkini akusasulidde ennyumba manyi abawala b'ekampala bakazi kati kyekye naalikoze bw'omala okunsuulamu siddamu nabyogera mu bantu kuba nswala nguma n'enswala nentulanga mu kasenge kange nempulanga neeswaddeko neneenyoonya neneezuula wentererera ate nesikoma okujja kulaga abantu busiru bwange na buswavu bwange mbukwata ate mbuteeke mu bantu ate nga njogera ebintu ebitakola ki kuba yaswadde mbw ate bwe yali ava mu nnyumba mbuze navaamu nangoyezo kitegeeza ebintu bya Doni bye yagula yabo nga tonnatulaga baana sooka otuwe ebintu Brown Sugar ku myaka gy'alina wano be wasipapa wagenda nangoyezo kozi ne wasipapa yanyoya mu ngoye n'ogenda watata Saamu n'otwala engoyezo ewa Doni Chris wajjeeyo ngoyezo taata Saamu yasobola Brown era abantu bonna olwasipapa nti yasobola Brown ne taata Saamu yasobola Brown yamusobola aliwa gwalina anti oyatuukira omuta talifuna oyo tasoboka kani njagala ombuulire ate kati mbwagaliza swengere kati kyembuuza kiri kimu abaswengere MP kati ajjayo agenda kunoba mu maka okumala emyaka 5 nga mwina kwatwalamu ngoyezo ng'osalwa mukazi munna nedda Brown Sugar bw'aba anoonya wakutuula nga alien yakuba Brown Sugar ebbanga lyafumbira kumpi ddene asobola okuguma agenda atuule ewoono ewoono emukabira
ate ye mukabira babugeko bamwagalayo yekwanire yetege ati engeri gyemanyi okwekwanira katugambye yekwanira bwaba yekwanira ddemu nze nabyogedde omulenzi gwe wangambye yetega Doni ye yatugambye bwe tubadde off camera wangambye yetega Doni ye yatugambye tewakigaseko kululye obugundi gye buli obutambi yatugambye embuuza era anyway buli eyegatta results z'okwegatta ozimanyi nze nyongera okutegeeza abantu wammanga wano owulira bw'oba oli kikazi ng'olina emyaka 3 okudda waggulu owulira nga tolina kyossa ku mmeeza tolina kyotugamba ajja togenda kumpa ku magezi abasajja bakwagaleko ogende nangoyezo nga mukazi munnaffe oyo kyakola ekyo yakoze kirungi bw'oba ng'olina emyaka 3 okudda waggulu nga tolina kyossa ku mmeeza bakupangisize ate bw'oba ova mu nnyumba y'omwana twala ngoyezo lekamu ebitanda bye n'entebe genda wekka okitegedde kati Doni Chris yaddayo n'akimayo ebitanda n'omukazigo kenyini yaleetayo omulala alina kuno naye ebitanda bye n'abizza ewala naye abakazi abamu tebayiga sabaze nyina omukazi yaŋŋambye nkwagala kuzaalamu ne bootalabirira gwe wamaladde mu mawulire agwasamira kati embwa eyo ate kambabule ebigambo nebolooga ne mugiyamba nakino ndi mukambwe abaana abawala abo naddala basereebu bammwe omanyi basereebu bammwe wano bemulina ekampala beefuula basereebu nga tebalina kye bali banaku bazibu kyawulidde ekyokulya ate naawe ongatteko omulala abawala bawano basereebu bawano banaku kino tokisalamu baki tuli banaku ate banaku basereebu bammwe bayimbi bammwe banaku kaakati beezira kakubye wawulira nti nno wano enswera yanyooseewo owulira bonna ne bajja ne beetuuma okwo owulira ne baagala omusajja kirindi okitegedde nga basuubirayo ebingi ekitulemesezza okubeera obulungi n'okuba nga baanamu mufuuse ekyo kye mutali mbwe muwulira we kakubye mujja kintu temufaayo oba baagadde bameka omusajja oba bameka kasita kiri nti ajja kuwaayo tomanyi oba kituufu anaakuwa oba kituufu taakole ki ekirala kye mulina ogenda ga mugagga kamwetegenzaale okitegedde bannange butaata obwo busajja wattu mubufudde businga ofaaza nga baana bato balina emyaka mito omusajja nga Vicky ogenda okulanga olina abaana 3 towakerako ku makya kwagala baana ameka saabagalangako okitegedde kati wali wankaka kati ati ngenda kukola ekintu naye temunenya omanyi lwaki tokikola tokikunenya era kugenda kuba musaayigo tagenda kuleetera ka Vicky nga kabulaka kakufaanana n'obuuso ekisa kigenda kukwata otandise ozaala abaana booteetege gwekimanyi abaana abawala bazaalidde abaana abalenzi abaana be batayagala musajja tunatula mu ntebe bwatinaga kati mpezezza abaana 8 mbasanzeewo ambawezezza ntya teyakeerako ku makya kwagala abaana 8 ensonga kitajja balabya tajja sasula fiizi kubanga teyakeerako kwagala abaana 8 si busobozi bwe kyokka nga towulira ab'omu maka abalabirira mbunzi ow'ebbali yansuula yakusuula olw'okubanga wazaala byatayagala mwali mu kunyumirwa temwali mu kwezaala si wali musajja mu bulamu bw'ensi eno Vicky atuulanga bwe tudda anagamba Aisha nti wangi nzaliraayo omwana ne mutula ne mukiteesaako asobola kera kumakya nakola ki n'abandoninga naye tulina obuzibu bumu kanfune olubuto mutego olubuto osanga naamuwangula okitegera alina amayumba emuyenga osanga anampaako 2 nezirabira omuki gali mulooni sina mulooni alina pulogulaamu ze alina abagajjamu kati sigwe nga gojjo yakwana munyolo tali wiringi kuzaala mu banyolo yayagala kumanyi ekiri ebunyolo webale nnyo gwe ng'omuzaire akaana akanyolo takagala mundeke nnumbe okimanyi Vicky abaana abawala babafudde abaana bemutayagala babazaire abaana bemutayagala ate obwana bw'ebbali bufa kati ze so akunenya Doni Chris butalabira abaana ba Brown Sugar ekibanga kituufu nga gye bali osanga yamusibako abaana batakolaki batayagala engeri gye yamwekwanira kitegeeza n'omuzaalira abaana bapaatike kisoboka saalongo Doni Chris ntwala omukisa okutegeeza abalongo tebabadduka bajja kwokya otherwise bokyawa bajja kwokya naye naalongo bw'oba olimba twagala abaana ate oba tebaliyo ogenda tulaba kimafiya kanoonya Doni Chris nzambule ate nze ntambulira lugambo luliko ssente mubamuwerekera okugenda okulawunya abaana kwendi ntambulira lugambo lutaliiko ssente nti ate lwentegedde oli ku Doni atajja kubulwa zampa nze antume abaana gye bagambibwa okubeera gye ogenda otuleetera nze bwe najjayo story ngeri waliyo abalongo ba Brown Sugar ajja tisiibula abantu
Banna batulaba balungi leero tubadde bakambwe mukko. Nani? Vaako ntalo zo zijje mu ntalo kuyomba. Ngewogwe. Abakazi n'abasajja mususse. Naye nga si bwentera okukola. Gwe kiyisuza obubi ansonyiwe. Naye amanyi nti agenda kumpisaamu eggaali ku luno. Ndi mukambwe nnyo mwana okula. Wendi. Leero sikyatya bidduduma. Wa haji wano byeyo haji nga si musajja wa ntalo. Haji sijja muwuliriza nja kuyomba byange. Oyingiridde obwa single mother gwe. Tekijja soboka. Naye nze ndi single mother ayimiridde. Plani di single mother. Webale nnyo. Nsobola nyimiridde. Sijja kugenda na buteeteeyi bubiri. Sijja kusoboka. Ngagenda nga abalina sente bwerunga kintu kikalubye. Edda mukwano. Kikalubye. Nedda mukwano. Kuba mwaka faananyi emyaka gyo nga giganza bajjowero. Bajja kunywererawo kuba bannyina sente. Atolayo emyaka gyange gyazadde mu balongo ne bagisuulawo kati nzaani. Ne Doni mbeera yali yamukwata emyaka gigenderedde. Naawe oyo mwana muto. Doni muwayiriza. Wamba balungi tusi. Doni ngwe noli kumugati. Doni ali kufulo nene. Amanya ajati Aisha Kalodonga bulijjo nansa na wakiso jendi jensangibwa ebiganye ebizibu ebyenjawulo counseling buli kimu wendinga bulijjo ku simu yaffe eya 0776 kaga musatu ana kaga musanvu mujje tuloga abasajja ababebuza amagezi kale mukale nisingaje ne tumuloga. Kati brown sugar singa wajja ne tuloga Doni tumutuuza mu ddagala n'omuntu n'abeera ku ntoli byonna byakulema. Oli awo ono bana butete ubiri bono beno okola bubi. Muloga abasajja, muloga abakazi. Nze nali nga bali babuuza lwaki eddogo teritera kukwata nnyo bagagga. Nenkimanya omugagga eddogo ekimugaana okuba nti limukwata. Yennyini ogenda omuloga nga yeerogadda. Ekisoboka tewali ddogo gwe litakwata. Ono yeegumya tayagala bamuloge. Nga waliwo yalemera ku banne. Ani? Mumpe. Wamba mumpe muwangule ng'akulemeredde. Wamba gwe ayagala okunzaala, don't worry, I'm coming. Bajja kufuula single father wa bwana 10 gwe ddaawo. Okay. Wamba abalungi tubasiibudde baayi. Mweraba. Tugende tuyonse.